Suka kutegeza nti abagenda maso nokuleka nti otunula ku account za speaker sawe eno bakulaga nga atuse namugongo eriye emikolo side gy'abajulizi kati Anita Amongo amaze okuleka nti atuuka namugongo atuse namugongo twali nti era bagambye nti akiikidde President Museveni ku mikolo gya leero gwawandikire ebbaluwa oba gwawandikako ebbaluwa nti yagenda okubeera omugenyi omukulu era ng'akiikiridde President Museveni. Okay. Kati atuliza ku Twitter wabadde tweet mbagambye tutandise essaga ya Anita Amongo then ng'ogyeko ebye namugongo bye twakalaba kati waliwo tweet eyasuzeeyo. Tweet eno eyaliko Speaker Parliament y'eggwanga Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga yatade tweet yabadde esoma bweti ngegamba I have arrived at Sierra Resort Lusaka for the Speaker's workshop organized by the National Assembly of Zambia. Ye tweet yatade ku Twitter eyaliko Speaker Parliament y'eggwanga Minister ow'ensonga za East Africa Rebecca Litwala Kadaga nagamba nti ntuuse bulungi ku Sierra Resort mu kibuga kye bayita Lusaka ekikulu eky'eggwanga lya Zambia. N'ategeeza nti balina workshop ey'aba speaker ate nga tokyali. Okay. Nti Parliament y'eggwanga lya Zambia yategese n'eyita ba speaker abawerako. Uganda tuweereza former. Bisoboka bitya era bwe bogenze ku tweet eyo osobola okulaba reaction ey'abanna Uganda oba n'abagoberera yali speaker former ate otugambye workshop y'aba speaker speakers workshop y'aba speaker kitegeeza nti Uganda yandibadde ekiikirirwa Anita Amongo yandibadde agende Lusaka kati former speaker yagenze. What is behind? Kibuuzo kinene kyebuuzibwa nti ddala lwaki tagenze. Natti zaatandise okuluma zanywedde tasobodde genderwa natti ekyatuuliza tulina mwogera kisanga okujjako okulaba reactions ez'Abannayuganda abagoberera eyali speaker Rebecca Litwala Kadaga. Government erina kiwandiiko kyonna kitongole kyefulumiza nti ono yatukiikiridde ne Parliament y'eggwanga terina kiwandiiko kyonna kyefulumiza nti Right Honorable Rebecca Kadaga nti yageze maso n'okuba nti akiikiridde Uganda. Tewaliwe kirabikidde naye reaction impitirivu nnyo ku tweet eteekeddwa yatuuliriza eyali Speaker Parliament y'eggwanga bw'ategeezezza nti yagenze mu workshop y'aba speaker eri ku resort gye bayita Sierra ekibuga bakiyita Lusaka eggwanga lya Zambia Maserengeta Agassemazinga Africa nti Parliament y'eggwanga eryo yategeseyoko omusomo oba workshop atukiikiridde ye yavaawo.